Yokaana Essuula 5. Ebyo bwe byaggwa ne wabaawo embaga y'Abayudaaya. Yesu n'ayambuka e Yerusaalemu. Mu Yerusaalemu okumpi n'omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba mu Lwebbuleeyi ekiyitibwa Betizata ekyazimbibwako ebigango 5. Mu bigango ebyo mwagalamirangamu abalwadde bangi nnyo, abazibe b'amaaso, abalema n'abakoozimbye, nga balindirira amazzi okutabuka. Malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'atabula amazzi. Oyo eyasookanga okukka mu kidiba amazzi nga gamaze okutabulwa yawonyezebwanga buli bulwadde bwonna bwe yabanga nabwo. Waaliwo omuntu ng'amaze emyaka 38 nga mulwadde. Yesu bwe yalaba omuntu oyo ng'agalamidde awo, era n'amanya ng'abadde awo okumala ebbanga ddene, n'amugamba nti, "Oyagala okuwonyezebwa?" Omulwadde n'amuddamu nti, "Ssebo, sirina muntu anteeka mu kidiba amazzi nga gatabuse, nze bwe ntuukirayo ng'omulala yansoose dda." Yesu n'amugamba nti, "Golokoka, weetika akatanda ko, otambule." Amangu ago omuntu oyo n'awonyezebwa, ne yeetikka akatanda ke n'atambula. Olunaku olwo lwali lwa Ssabbiiti. Abayudaaya ne bagamba oyo awonyezeddwa nti, "Olwali lwa Ssabbiiti, tokkirizibwa kwetikka akatanda ko." Ye n'abaddamu nti, "Oli amponyezza ye yaŋŋambye nti weetikke akatanda ko otambule." Ne bamubuuza nti, "Omuntu oyo ani yakugambye nti weetikka akatanda ko otambule?" Kyokka eyawonyezebwa yali tamumanyi, kubanga Yesu yali abulidde mu bantu abangi abaali mu kifo ekyo. Oluvannyuma Yesu n'asanga omuntu oyo mu ssinzizo, n'amugamba nti, "Laba, kati owonyezeddwa. Toddangayo okwonoona, akabi akasinga kaleme kukubaako." Omuntu oyo n'agenda n'abulira Abayudaaya nti Yesu ye yamuwonya. Abayudaaya kyebaava bayigganya Yesu kubanga yakola ebintu ebiringa ekyo ku Ssabbiiti. Yesu n'abaddamu nti, "Kitange bulijjo akola, nange nteekwa okukola." Abayudaaya kyebaava beeyongera okusala amagezi okumutta, kubanga teyakoma ku kyakumenya Ssabbiiti kyokka, ne yeeyita n'Omwana wa Katonda, ne yeefuula eyenkanankana ne Katonda. Awo Yesu n'abaddamu nti, "Mazima ddala mbagamba nti, Omwana talina kyayinza kukola ku bubwe, wabula ekyo ky'alaba nga Kitaawe akikola, kubanga ye by'akola n'Omwana by'akola. Kitaawe w'Omwana oyo amwagala, amulaga byonna ye yennyini by'akola. Era alimulaga n'ebisinga ku ebyo, mulyoke mwewuunye. Nga Kitaawe bw'azuukiza abafu n'abazzaamu obulamu, bw'atyo n'Omwana awa obulamu abo b'ayagala okubuwa. Era Kitaawe talina n'omu gw'asalira musango, wabula Omwana gwe yawa okusala emisango gyonna, bonna balyoke bassengamu Omwana ekitiibwa nga bwe bakissa mu Kitaawe. Atassaamu Mwana kitiibwa, nga ne Kitaawe yamutuma tamutaddeemu kitiibwa. Mazima ddala mbagamba nti, awulira ebigambo byange n'akkiriza oyo eyantuma aba n'obulamu obutaggwaawo era tasalirwa musango. Aba avudde mu kufa ng'atuuse mu bulamu. Mazima ddala mbagamba nti ekiseera kijja era kituuse, abafu lwe baliwulira eddoboozi ly'Omwana wa Katonda, era abo abaliwulira baliba balamu. Nga Katonda bw'ali ensibuko y'obulamu, bw'atyo bwe yawa Omwana we okuba ensibuko y'obulamu, era yamuwa obuyinza okusala emisango, kubanga ye Mwana w'Omuntu. Ekyo temukyewuunya, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bazivaamu. Abo abaakolanga ebirungi balizuukira ne baba balamu, abo abaakolanga ebibi balizuukira ne basingibwa omusango. Nze siyinza kubaako kye nkola ku bwange. Nsala omusango nga Katonda bw'andagira okugusala. N'olwekyo ensala yange eba ntuufu, kubanga sikolera ku kye njagala, wabula ku ekyo eyantuma ky'ayagala. Singa nneewaako obujulirwa bwange tebuba bwa mazima. Waliwo omulala ampaako obujulirwa, era mmanyi nti obujulirwa bw'ampaako bwa mazima. Mmwe mwatuma ababaka eri Yowaana, n'ayogera eky'amazima. Si lwakuba nti njagala okujulirwa omuntu obuntu,
naye njogera ebyo mulyoke mulokolebwe. Yowaana yali ttaala eyaka era emulisa, naye mmwe mwayagala kumala kaseera buseera nga musanyukira mu kitangaala kye. Naye nnina obujulirwa obusinga n'obwa Yowaana bwe yawa. Ebyo byennyini bye nkola, Kitange bye yandagira okutuukiriza, bye biraga nti Kitange ye yantuma. Ne Kitange ye yantuma naye yennyini anjulira. Mmwe temuwuliranga ku ddoboozi lye n'akatono wadde okulaba bw'afaanana. Era ekigambo kye temukikuuma mu mitima gyammwe kubanga temukkiriza oyo gwe yatuma. Mwekenneenya ebyawandiikibwa kubanga mulowooza nti mu byo mwe muli obulamu obutaggwaawo. So nabyo byennyini binjogerako, era mmwe ne musigala nga temwagala kujja gye ndi okufuna obulamu. Sinoonya kusiimibwa bantu, naye mmwe mbamanyi nga temuliimu kwagala Katonda. Nze najja mu linnya lya Kitange, naye mmwe temunnyaniriza. Omulala bw'ajja ku bubwe, oyo mujja kumwaniriza. Kale muyinza mutya okukkiriza nga munoonya kutendebwa bantu bannammwe, so nga temufa ku kutendebwa Katonda omu yekka? Temulowooza nti nze ndibawawaabira eri Kitange. Alibawawaabira ye Musa, mmwe gwe mulinamu essuubi. Singa mukkiriza Musa, nange mwandinzikirizza, kubanga yawandiika ebinjogerako. Kale obanga temukkiriza bye yawandiika, munakkiriza mutya ebigambo byange?